mu byonna by'oyita mu nsi muno jjukiranga nyaani Allah. Ekyo tukijjawa hadithi y'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah yamugezesa abaana be bonna baafa nga bakyali bato, ne bawalaba baali bafumbiddwako nabo Mungu n'abajjulula. Allah subhanahu wa ta'ala n'amuwayo eryana eddenzi, n'amuwa mwana mulenzi gwe baali bayita Ibrahim. Ibrahim nga Maria al-Qibtiyya ye yamuzaala. Bw'amala okumuzaayira omwana oyo aba akula mu kaseera awo omwana wasinga okusanyusiza omuzadde. Wallahi Ibrahim naye Allah n'amutwala mu myaka gya Nabi sallallahu alaihi wasallam egyasembayo. Basahaba baalaba Nabi sallallahu alaihi wasallam ng'akulukusa amaziga. Abdurrahman bin Auf atunyumiza nti babuuza omubaka nti mutume naawe nga balaba omubaka sallallahu alaihi wasallam amaziga gamutulukuka nga kaseera kayitamu kaki kazibu nnyo. Nabi sallallahu alaihi wasallam n'ayogera ebigambo bino, n'abagamba nti omutima gufuna okunyolwa, n'amaaso ne gavaamu amaziga. N'agamba naye Ibrahim okutuvaako okwo Allah okubeera nti akututte tuli banakuwavu nnyo, naye alina ekigambo kye yasembeyo nga kikulu nnyo ku buli muntu yenna ayita mu kaseera akazibu. N'agamba nti wala naqulu, naye tetwogera illa ma yurdi rabbana, okujjako ebisanyusaani ebisanyusa Allah mu buzibu bwonna bw'obeera oyiseemu na buli kintu kyonna ekiba kize mu bulamu. Jjukiranga nti ebigambo by'oyogera bikulu nnyo. Tetwogera okujjako ebisanyusaani ebisanyusa Allah. Ate obanga weetegereza bulungi abantu Allah subhanahu wa ta'ala be yasinga okugezesa baali bannabbi. Tulira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazaalibwa mulekwa. Bwe yazaalibwa yali atandika mwana kyali muto, maama we n'afa. Maama we n'amuteeka mikono gya jjajjaawe Abdul Muttalib. Ku myaka 8 ne Abdul Muttalib n'akola ki? N'afa. N'akulira mu mikono gya taata w'omuto Abu Talib. Bwe yakula akuze mulimu kigo yali akola nga akyali muto. Kana yaro al-ghanam li ahli Makkah, yalinga alunda mbuzi z'abantu mu Makkah ng'azikuŋŋaanya n'akola ki? N'azirunda. Sibo kiri bannange. Allah subhanahu wa ta'ala n'amuwa Khadija. Allah subhanahu wa ta'ala n'abawa ezzadde, abaana ne batandika okufa nga bato. Batabani be bonna Abdallah, Qasim bonna ne bafa. Bawala be Ruqayya, Kulthum, Zainab bonna Mungu n'abajjulula. Awo wonna nga Allah subhanahu wa ta'ala atulaga obulamu bwe butambula. Naye ng'obulamu obwo bwe njogerako bwali bwa mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam asinga ebitonde byonna. Nga kitegeeza ki? Okubeera nti oyita mu kaseera akazibu tekitegeeza nti Allah takwagala. Allah subhanahu wa ta'ala akwagala, wabula ku package y'obulamu okugezesebwa kuli part of the package. Ntegereka bulungi bannange. Ate ebimu kubituleetera stress kubeera nti comparing obulamu bwaffe n'obw'abalala. N'otunuulira munno someone is doing well financially ninga gwe kya strugglinga. Omuvubuka gw'osinga obukulu nga ye Mungu amuwadde gwe Mungu tannaba kuggulawo. Okubeera nti tukola comparison eyo, ebiseera ebisinga bye bituleetera pressure eyo. Wabula mumanye nti buli muntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala bye yamuwandiikako birala ku by'omulala. Buli muntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala olugendo lwe yamuwandiikira lulala ku lw'omulala. Tewaliwo muntu yenna afaananya lugendo na munne. Ng'ebigambo ebyo bannange bikulu. Nga mpumbawumba ku nsonga eno gye twogerako eya stress, omusiraamu bw'amala okubeera ne tawakkul n'okwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala, nkusaba weekolera ekintu kimu nga kya bbeeyi. Manage your expectations. Gezaako okumanaging expectations zo. Obusiraamu tebukugaana kubeera na birooto. Loota nga bw'oyagala. Era saba Allah subhanahu wa ta'ala ebirooto ebyo abikutuuseeko, wabula managing expectations zo. Fe omulimu gwaffe fi'alul asbab, kuteekawo makubo. N'oteekawo ekkubo n'osaba Mungu akuteeremu baraka. Waliwo agenda okuliteekawo agulewo aka business,
wallahi Mungu amuwaka sente mwaka ogwo gumu. Ng'ebyafo bya business eyo bagamba nti buli agiyingidde akoze eki agudde, Mungu amugulirewo mu mwaka gutya gw'ogiggulewo mwaka gumu 2 3 4. Abamu batera okugamba tomanya munnanga ate ono Mungu gwaguliddewo nga maaso eyo business ye erigwa nze yange nekola ki nesituka naye ndowooza nayo si ntuufu. Ani yagamba nti success yo okubeera successful kuyina kubeera by comparison ng'ocomparinga ku bantu abatali successful abakoli wansi? Nti olina kulaba Mungu gwagezeseza osobole okubeera nti maybe kikuwa essanyu oba a sense of success. That's not how things work. Ebintu si bwe bitambula. Gwe olina okumanya nti no olugendo Allah subhanahu wa ta'ala yakuteekamu lugendo lwo. Teri muntu yenna agenda kufaanaganya lugendo. Allah subhanahu wa ta'ala ebintu ebimu agenda bikuleetera mu kaseera ak'enjawulo. Era ebintu byonna by'oluubirira Allah subhanahu wa ta'ala agenda bikutuusaako wabula si mu kaseera gw'okola ki osuubirira. Tulina abalabe ba mirundi 3. Shahwa, obwagazi. Ne tubeera ne hawa, n'okwagala kw'omutima. Ne tubeera ne nafsi yennyini, ne tubeera n'emyoyo gyaffe. Ng'emyoyo oluusi gitusindiikiriza mu bintu ebikyamu, naddala nga Allah subhanahu wa ta'ala atugezesezza. Wabula abalaba abo 3 benkugambye bw'olina okusooka okukolako: obwagazi bwo ekyokubiri, n'omwoyo gwo ekyokusatu, ne hawa n'okwagala kw'omutima mu bintu byonna by'okola. Bw'onaabikolako ojja kuvaamu competition eri unhealthy. Bw'onaabikolako ojja kuvaamu ensaalwa. Bw'onaabikolako ojja kubeera muntu mulungi eri abantu abakwetoolodde. Gwe homework obeere ng'omumaliriza. Homework omulekera abasigadde. Nga tonnatunulira bala bonna mu mbeera yonna gye bakuyisaamu, sooka weetunuulire gwe weeyisa otya, omutima gwo guyimiridde gutya. Amalul qulub, emirimu egy'omutima mikulu nnyo, era ebiseera ebisinga gisalawo kinene nnyo ku mirimu gye tugenda okukozesa ki, gye tugenda okukozesa ebiyungo byaffe. Olw'omulembe gwe tulimu nga comparison eri waggulu nnyo, nti ng'onaawasa omukyala omucomparinga n'omuwala w'omu Australia n'omuwala w'omu America ne mu Uganda ne bonna bw'olaba ku social media, n'omukyala bw'abeera nga alina expectations z'omwami abeera ne expectations z'alabye ku TV, z'alabye mu movie, z'alabye yonna. Tuli mulembe ogwa expectations, wabula tulina okuzimanaginga. Yes, we are living in abundance. Tuli mulembe ng'ebintu bingi. A lot of things are flooding us. Olabayo ekifulumye buli kaseera. Wabula tulina okukimanya nti al-qanaa, omuntu okwekkusa, ra'sul ghina, bwe bugagga obukyasinze obugagga bwonna. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti bayita obugagga si kwe kubeera nti omuntu akuŋŋaanyiza nnyo, naye obugagga ghina nafs, okubeera nti weekola ki, wekkusa. Omuntu eyekkusa ajja ku growinga ka business ke ne career ye. Bw'abeera wa career nga tagenzeeko mu salary loan, bw'abeera wa business nga tagenzeeko mu looni yonna oba money lender, olw'ensonga nti alina qanaa, alina okwekkusa. Ebiseera ebisinga ebizibu byonna bye tutera okuyitamu biva mu kubeera nti tetulina ki, tetulina kwekkusa. Al-qanaa'atu ra'sul ghina. Ebiseera ebimu waliwo ebintu ebikutuukako mu bulamu nga tebimakinga sense, nga ne bw'oba ng'obirowoozezzaako otya, ng'olabira ddala, nga weebuuza ekibuuzo nti kino kintuuseeko kitya munda mu ggwe. Era abantu abamu ebiseera ebimu y'ensonga lwaki beebuuza ekibuuzo, ng'ekibuuzo kyo nga kyo kibuuzo kifu. Ekibuuzo ekigamba nti why do bad things happen to good people? Ti lwaki ebintu ebibi bituuka ku bantu abalungi? Era ng'ekyo kiraisinga question, what do you mean by bad things? Ki kyotegeeza n'ebintu ebibi? And what do you mean by good people? Ki kyotegeeza n'abantu abalungi? Buli muntu yenna asobola okuwa definition ye. Nagamba nti nno omwana ali innocent lwaki azaalibwa ng'alina ekituli ku mutima. Si bwe kiri bannange? Lwaki omwana azaalibwa nga sikla, ng'alina sickle cell? Mbawe example endala egenda obeewunyisa. Sheikh Ibn Uthaymin mumumanyi, yasomesa edduniya yonna, sheikh waffe ow'amaanyi, yafa bulwadde bwa kansa. Kati omuntu ayinza okwebuuza
di Sheikh Ibn Uthaymin n'obuweereza bwe yaweereza umma y'obusiraamu n'ebitabo byonna bye yawandiika na buli kimu kyonna, lwaki abakwatibwa obulwadde obwa kansa ne weeraba ng'osaala buli kimu okiteeka mu nkola, weewaze riba naye nga bizinesi tetambula, ate nga banno abali mu riba oba n'abali sayidi eri nga bali mu riba, ng'ebintu byabikola ki? Bitambula, beevuga. Omuntu nga Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa obusiraamu ng'era eddiini agyenyumirizaamu, naye nga Allah subhanahu wa ta'ala gwasinga okubeera nti agezesa. Kati oluusi ebibuuzo bye tubyebuuza naye nga ate ebibuuzo bye birina ansa, yadde nga ansa gye birina si ye ansa gy'oyagala. Ansa nneneko esukka ku ndowooza yaffe ng'abaana Adamu, endowooza yaffe ng'abatonde in general ng'ogassemu ne bamalayika. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba atya mu suratul Baqara, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wa idh qala rabbuka lil malaika, jukira Allah bwe yagamba zi malayika, inni ja'ilun fil ardi khalifa, ngenda kuteeka ku nsi omusigire. Zambuuza zitya? Qalu ataj'alu fiha, zamubuuza ogenda kuteeka ku nsi omusigire, man yufsidu fiha, agenda okwonoona mu nsi, wa yasfiku dima, ayiwe n'emisayi gy'abantu, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, nga ffe buli kaseera tubeera tukutendereza, tubeera tukugulumiza. Allah subhanahu wa ta'ala yaziddamu atya? Yaziddamu ansa gy'olina okusinga okweddamu ku buli kintu kyonna ekikutuukako, when it doesn't make sense, oba ekituuka ku muntu gw'olabye oba ky'olabye ku TV. Allah n'azigamba qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala n'azigamba nti nze mmanyi ebyo bye mutamanyi. Eyo ultimate answer. Kubigenda maaso mu Palestine mu Gaza, bakatta abantu abasukka emitwalo 10. Why are our Muslim brothers and sisters suffering? Why on Allah's green earth? Lwaki bayita mu mbeera bwetyo? Allah yagamba qala inni a'lamu ma la ta'lamun, nze mmanyi ebyo bye mutakola ki, bye mutamanyi. It's an Islamic country, abantu bali ku busiraamu, naye ate olaba ensi ezoonoona ng'ate gwe mu ndaba yo olabanga abantu abawangala obulamu nga bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba inni a'lamu ma la ta'lamun, nze mmanyi ebyo bye mutamanyi. Ekyokubiri, buli mukkiriza yenna alina okukimanya ti the purpose of life, ekigendererwa ky'obulamu n'omulamu omukulu mu bulamu is not being happy, si kubeera musanyufu. Ensi eno gye tuwangaaliramu erimu shahawaati ennyingi, erimu ebintu ebitusanyusa nga bingi. Abantu balina illusion, balina okwerimba kwebeerimba munda mu bo nti maybe in some sense ensi eno twagiyingira kubeera basanyufu. Ti buli kaseera olina okubeera nga you maximize as much pleasure as possible, nti buli kaseera olina kubeera ng'oli awo ofuna ekiwoomereza ekyo. Buli kaseera oli mu mbeera ya kuseka na banno, okweyagala, kola ki. Nate ebintu si bwe bityo bitambula. Nannyini nsi yatugamba ebintu si bwe bityo bigenda okukola ki, bwe bigenda okutambula. N'akubulira omulamwa gw'obulamu nti omulamwa gw'obulamu si kubeera musanyufu. Omulamwa gw'obulamu gwe guliwa? wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun, saatonda majini n'abantu okujjako okunsinza. Gwe mulamu omukulu mu bulamu. Ebisigadde byonna tubiyita benefits of life, tubiyita migaso gya bulamu, so si mulamwa gwaki gwa bulamu. Allah bwabanga akuwadde omulimu, Allah n'akuwa office ennene, Allah n'akuwa ssente, egyo migaso gya bulamu. Wabula tulina purpose, tulina omulamu omukulu ogw'obulamu nga gw'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Ebbanga ly'omala nga Allah okyamusinza, ekyo ekyebbeeyi ekisinga ebyebbeeyi byonna, ne bw'abanga Allah subhanahu wa ta'ala akugezesa, olw'ensonga nti mu kugezesa namwo mulimu okubeera nti Allah ali mu kusitula madaala. Era nga ye pointi ey'okusatu, Nabi sallallahu alaihi wasallam yatugamba buli kizibu kyonna ekituuka ku muntu nga musiraamu, hatta ne bw'obanga omukyala ali mu kwambala pini n'emufumita, oba olina w'oyita eriggwa ne likufumita, oba
ng'obadde oyina ekintu kyonna ky'okola n'ofunamu any kind of difficulty, buli mukkiriza yenna Allah subhanahu wa ta'ala wamuyisa mu mbeera yonna oba mu kaseera konna nga kazibu, Allah subhanahu wa ta'ala amulinnyisa amadaala. Waliwo eyeebuuza lwaki? Olw'ensonga nti bw'atyo bw'abyagala ensi yo, ye Allah bw'atyo bw'abyagala bitambule, nga bw'abyagala bitambule bwe birina okukola ki? Bwe birina okutambula. La yus'ala amma yafalu wa hum yus'alun. Allah subhanahu wa ta'ala tabuuzibwa ku kintu kyonna kyakola, wabula ate ffe tuli accountable gyali. Era buli bwe tuwulira ekintu kyonna ekikwana ku Allah subhanahu wa ta'ala tulina kukkiriza era ne tugonda, olw'ensonga nti y'ani? Olw'ensonga nti ya Allah. Ntegereka bulungi bannange. Kakati buli buzibu bwonna bw'oyitamu na buli kugezesebwa kwonna Allah kwakuyisaamu, Allah subhanahu wa ta'ala akulinnyisa eddaala. Ekirala, Allah subhanahu wa ta'ala aba ayagala omujjukire. Era kyova olaba Allah bwe yatuuka ku nsonga y'edduwa mu aya ezisigadde zonna, Allah yalinga agamba Nabi sallallahu alaihi wasallam ng'amugamba nti yasalunaka, bakubuuza, ويسألونك عن الجبال بكبوزا كون سوزي فقل ينسفها ربي نسفا يسألونك عن الأنفال يسألونك عن الساعة أيان مرساها الله نقول سيكي يسألونك بكبوزا نينغا ونو يسنغو چikoza nga mugamba nti webakubuuza ku kino bagambe bwoti. Allah we yatuuka ku nsonga y'edduwa, Allah n'akyusaamu, teyagamba nti yasalunaka, Allah yagamba nti wa idha sa'alaka, bwe babanga bakubuuzizza mu kaseera konna ke babeera bakubuuzizza na mu buli mbeera yonna gye babeera bakubuulizzaamu. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun, abaddu bange bwe babeeranga bakumbuuzizzaako mu kaseera konna, fa inni qaribun, mazima ddala nze ndi kumpi nnyo gye bali, ndi wa kumwanjo nnyo gye bali. Allah nagamba nti ujibu da'wata da'i idha da'an, nziramu okukoowola kw'omukowooze yenna mu kaseera konna kaba nkoowoleddemu. Faliyastajibuli, baanukule omulanga gw'okubeera nti bansinza n'okunsaba. Waliyuminu bi, babeere n'okukkiriza mu nze. Ebyo nno bikulu Allah byayogedde, la'allahum yarshudun, nga kitegeeza Allah subhanahu wa ta'ala wabanga akugezesezza, ayagala odde gyali, Allah ayagala omusabe. La tas'alanna ibnayya adama hajatan, tobeerangawo ng'ensonga zo zonna ozitunuuliza baana Adamu, ng'ebizibu byo byonna olowoleza mu batonde banno abakendeevu. Wasali alladhi abwabahu la tuhjabu, neesaba Allah oyo alina emiryango egitaggalwa. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu, Allah subhanahu wa ta'ala akunyiigira nnyo buli bwolekayo okumusaba. Wabnayu adama hina yus'alu yaghdabu, naye ate omwana Adamu buli bw'omusaba anyiiga. Ne bw'abeera mwana wo n'akusaba owulira ng'oli uncomfortable, si bwe kiri bannange? Era obasanga nga banyumya, abaana bagenda kukomawo spending. Ate ne babaddayo nga baddayo ku masomero, era n'obasanga nga banyumya ku kyekimu, naye nga baana baabwe. Nga Allah subhanahu wa ta'ala kyatulaga era kye tulina okuyiga nti omwana Adamu bw'aba akuwa buli kintu kyakuwa, ekisookera ddala abeera ne expectation. Ekyokubiri nti omwana Adamu buli bw'akuwa afunamu mashakka, afunamu kalubirizibwa. Bwe zibeera nga fees z'osasula zikalubiriza okuzinoonya. I understand where you're coming from. Nkitegeera ky'oyitamu nti yes, olina okubeerawo nga weeraliikirira fees because zirina okweraliikiriza. That's the reality of life. Wabula Allah subhanahu wa ta'ala yaghdabu in tarakta su'alahu, Allah subhanahu wa ta'ala anyiiga buli bwolekayo okumusaba. Naye ate omwana Adamu anyiiga buli bw'omusaba. Ngenda babulirayo ekigambo kimu. Temulaba nti bamaama baffe basinga okutwagala, bazadde baffe, bataata baffe, oba ab'eŋŋanda zaffe bakuzaala nabo, oba omuntu yenna gw'oyinza okulowoozako yenna akwagala. No one will ever fully understand what you're going through. Tewaliwo muntu anaafuna kifaananyi kijjuvu mu bizibu by'oyitamu, taliyo. Era they just empathize.
bakugumya ne bagezaako okubeera nti bategeera ky'oyitamu. Maybe waliwo yakiyitamu omulala naye nga teyayitamu exactly mwekyo naawe kyokola ki ky'oyitamu. Ate ffenna ebizibu byaffe tubiraba from a first person perspective, tubiraba nti nze. Ntegereka bulungi bannange, ebiseera ebisinga kizibu nnyo okusanga ng'omuntu 100% kikumi ku kinnaakyo ng'agenda kutegeera ky'oyitamu. Hatta ne bw'ofa n'ovaawo abantu bakaaba, kitegeeza bali mu kunyolwa, si bwe kiri? Balemererwa okulya kwolwo. But after some 2-3 days tebagenda kukola. Mikwano gyo gyennyini gy'owangaaliramu Allah subhanahu wa ta'ala bw'akujjulwa, yes balumwa, niba bamala okulumwa bwe batuuka eyo n'asanga munne gwe baasoma naye egindi omugamba bulijjo nno nkunoonya, toli mu ministry ya foreign affairs, nina empapula zenjagala okutambuza, toli mu internal affairs, nina kino kyenjagala, toli mu ofisi ya gundi, nina kino. Picture y'okufaako eyingira after nga tewaliwo ekibajjukiza, oba ne bagenda kabone bagamba wallahi Kamadi atugenzeeko, oba Fatima oba Zainabu atukoze eki, atugenzeeko. Nga kitegeeza Allah subhanahu wa ta'ala yatonda omuntu nga ananiyun fi tabia, omuntu yeerowoozaako, asooka kwerowoozaako ye nga ye, ate tasobola kuwa full attention n'okubeera nti ategeera ky'oyitamu nga gwe bosobola okikola ki okukitegeera. Allah subhanahu wa ta'ala yekka yasobola okutegeera ky'oyitamu. Era kyova olaba tugamba amman yujibu almutarra idha da'ahu wa yakshifu ssu. Allah subhanahu wa ta'ala yaddamu edduwa y'omuntu akaluubiriziddwa, wa yakshifu ssu, n'amujja mu kaseera akazibu nga options zonna omuntu awulira zimuweddeko. Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nti amugabirira watasuubirira. Allah subhanahu wa ta'ala n'amujja mu buzibu bw'ayitamu mu kaseera watasuubirira. Nga kitegeeza ki bannange? Buli kizibu kyonna ekikutuukako olina okujjukira ani? Olina okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala. There is something that really doesn't make sense to me. Naddala ku basajja Allah baawadde kasente, abasajja Allah baawadde office ennene n'abagagga, bakwata ne bateeka ssente mu bintu ebiri controversial, ebintu oluusi nga bizuule mu ddiini, bidaat. Oluusi ne bateeka mu bintu nga bisembera ne shiriki. Oluusi ne bateeka mu bintu ebintu ebitategeerekeka. Muntegeera bannange? Oluusi n'agamba nti kangende ngule emmeeza mu comedy store, nejjeko ki? Nejjeko stress. Muntegeera bannange? Oluusi n'akola ekintu kyonna kyakoze olwa resources Allah ze yamuwa, naye nga haji bukyanga abeerawo talinnyangako Makka. Kaaba weeri sente zigenda yazirina naye nga talinnyangako Makka. Oluusi ng'ate haji ebizibu bye ayina seeka, gwabigamba n'agamba seeka nsabirako ewa Mungu biganye. Era nze wano ngenda kulangirira abafere, sigenda na kubayita baseeka, abo basajja baki bafere, nga ye yakuteekamu n'abako kyakusigamu mu mutwe nti Mungu alina kuyisiza ku ye okubeera nti osaba gyali. Haji nno ndaba ebintu bitandise okutagala, nduddoku weteeketeeke. Muntegeera bannange? Temunkwata buyo, obusiraamu tebutugaana musiraamu no kusabirako oba seeka yenna kusabirako, tekiina buzibu. Naye mbabwire ekiina obuzibu, kubeera nti trust yo gitadde muntu nti ono yawanike wa Allah, Allah n'akola ki? N'ayanukula. Nze Allah tasobola kunnyanukula. Obusiraamu butukkiriza okugamba musiraamu n'akuteekeko mu dduwa, naye problem wejjira kubeera nti trust yo yonna ogitaddemu oyo olwa position Allah gyamutaddemu. Ate ebisinga okwewuunyisa, oluusi oli ajja haji gwasuubiramu edduwa ye nti oyo yankwatiramu mu nsonga zange, yanteerayo ensonga zange wa Mungu, haji tamanyi na bwe basaba. Wallahi najjira ku booda nga haji avuga V8. Muntegeera bannange? Sibitegeera ebintu ebikola bitya. Ovuga V8 naye olowooza nti ono buli kyateekayo ewa Mungu, Mungu akola ki? Ayanukula bwanukuzi. Mbu ye V8 tajagala.
mwagaga amaka ag'ebbeeyi g'olina tagaagala. Kyengezaako okutegeeza, sitegeeza nti nno buli muwalimu yenna okubeera nti tumukkiririzaamu n'okutusomesa ebigambo ne tubiwulira alina kubeera mugagga. What was the point I'm making? Kyentegeeza wano nti already Allah subhanahu wa ta'ala akulazeeko that you're privileged. Abangi be banoonya Mungu abikoze eki? Abikuwadde. Bangi bali mu mizigo. Allah akuwadde ennyumba, Allah akuwadde entambula, obeeramu essi buli kaseera. Mungu akugguliddewo akulazeeko. Allah akugguliddewo riziki ogirina. Si bwe kiri bannange? Ki ekikulowoozesa nti ono yalimu essuubi lyo? Mbwe ekizibu ekiri ku mutabani wo nze kisobola okunkwatako ennyo okusinga gwe. Mbu maama wo oba taata wo gwe tuli mu kusabira asobola okuba nga nze ankwatako nnyo okusinga gwe. Ng'ebiseera ebimu oyinza n'okubeera nga wansanga wano kololo nga ndi mu kusomesa. Mbu nno nsobola okutegeera ky'oyitamu okusinga gwe. Gwalina okuwanjagira Allah. Banange tudde eri Allah. Ebizibu byonna ebiganye omuntu yenna akulwana, ebintu biteeke mikono gy'ani? Gya Allah. Tegereka bulungi bannange. Tulina okubeera ne tawakkul, okwesigama ku Allah waffe. Lwaki tuba tetwesigama ku Allah waffe? Waqad hadana sublana. Allah subhanahu wa ta'ala tutadde ku kkubo lye tuliko. Tuli basiraamu, tuli ku kkubo golokofu. Tubeere n'obugumiikiriza, tubeere ne tawakkul eyeesigama ku Allah waffe, olw'ensonga nti Allah ayagala nnyo tumusabe. Tomanyi na ngeri gye basabamu Allah. Tolabangako na Kaaba bwefaanana naye ng'obusobozi obukola ki? Obuyina. Togendangako mu hijja, wabula omuntu anoonya mikisa, ayina ssente naye anoonya mikisa. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba muddingane hijja ne umura olw'ensonga nti bijjawo obwavu era bimu ku bintu ebireeta baraka mu bulamu bwaffe. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam agambye genda mu hijja, ate gwe ensonga zo olina omuntu gwe gwolowooza nti gwolina ozikola ki? Okuzikwasa. Tugoberera ani bannange? Tulina ennyingo bbiri nga nkulu nnyo mu busiraamu. Ennyingo esooka ikhlaasu nniya, bwe tuba tukola omulimu gwonna tulina okugukola nga tukolera Allah subhanahu wa ta'ala. Wabula ekyokubiri nga kikulu nnyo, husnul mutabaa, okugoberera omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Bye yakola byonna ne bye yatugamba okukola bye tulina okukola, toyongeramu tokendezaamu. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam akubulidde wali baraka, Allah akubulidde wali emikisa. Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi. Allah subhanahu wa ta'ala nayogera ku Qur'an n'atugamba nti ekitabo Allah kye yassa nga kitabo kya mukisa, kiri blessed, liyadabbaru ayatihi. Oliawo haji bikusumbwa ne Qur'an tomanyi bwe bagikola ki? Bwe bagisoma. Ne mu motoka Mungu gye yakuwa otambula otaddemu music, oluusi ne music you don't even care about it. Nga tobirina kulwaki toteeka mu Qur'an? Kitabo kya mikisa. Oyagala mikisa siiba, oyagala mikisa teeka mu nkola amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ge yakugamba. Tegereka bulungi bannange. Ekisembayo okubeera ntulwanyisa emyoyo gyaffe. Allah yatugamba nti inna nafsa la amaratun bisu. Emyoyo gino Allah yatutonda ng'emyoyo gino gitulagira ebintu ebikyamu. Okujjako oyo Allah gw'aba asaasidde. Kyova olaba mulamanzaani Allah sitaani azisiba, tusigala tukyayinamu abantu abakola ebikyamu, abeebagala amazambi, naye nga tuli muki? Mu Ramadan. Tukyayina ebirwadde ebyo era nga bibalabe baffe abakyasinza okubeera ab'amaanyi nga bali munda mu ffe. Ekisembayo kye twayogeddeko before, al-qanaa. Buli bw'onaabeera ne qanaa, tewaliwo kizibu kyonna kigenda kulema confrontinga. Omanyi lwaki? Omuntu buli bw'abeera n'okwekkusa, nga Imam Ahmad bwe yatugamba nti omuntu bw'abeera n'okwekkusa ng'ayita mu kaseera akazibu, alowooza nnyo ku mpeera Allah gy'agenda okumuwa olw'obugumiikiriza bwe okusinga n'okutunuulira ekizibu kyennyini. Era kyekyafaayo kya Ismail alayhi salatu wassalam. Ismail alayhi salatu wassalam bwe bamala okumutuusaako amawulire, taata we n'amugamba nti nalabye mu kirooto nga nkola ki? Nga nkusala. Gali mawulire mabi kuba naye obulamu yali abwagala, naye yamugamba atya? Kola ekyo Allah kyakulagidde okukola. Satajiduni insha Allahu min as-sabirin. Ogenda kunsanga mu bagumiikiriza. Eyo ye haaka esinga, okubeera nti omuntu olowooza nnyo ku Allah kyagenda okuwola obugumiikiriza bwo okusinga okutunira ekizibu kyonna. Ekirala, okulimitinga expectations zaffe. Expectations zituleetera ebizibu. Okulowooza nti obulamu bwo bulina kutambula ng'obwabalala.
That's a very big mistake. Buli muntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa olugendo nga lulwe. Buli muntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala byeyamuwandikako biri unique ku ye. Embeera ze tugenda okuyita muzigenda kubeera za njawulo. Ebyenfuna bigenda kujja mu mbeera nga za njawulo. Beera ne qanaa, beera n'okwekkusa, omanye nti olugendo lulwo luli unique. Ekisemberayo ddala okubeera nti bwebeera nga bitabuseemuko, genda osikinge professional help. Genda ewaba professionals, naddala omuntu undergoing depression oba stress eya waggulu. Era ekyo kikulu nnyo omuntu okubeera nti ategeera ddi lwe yeetaaga obuyambi. Ate bw'obanga weetaaga obuyambi, tolonzalonzanga oba okubeera nti obeeramu okwekuza n'ogamba sijja genda ziseeyabiza muntu yenna nedda. First of all, oyinza okubeera ng'olina companionship, omuntu gweweebuuzaako mu bintu ebimu. Waliwo ekiganye n'oyogerako naye. Era Allah subhanahu wa ta'ala atulaga mu aya namba nga atulaga Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne mukwano gwe Abubakar nga yagamba mukwano gwe Abubakar, la tahzan inna Allah ma'ana. Tobeera mu mbeera ya kinyika ggobe. Allah subhanahu wa ta'ala ali naffe. Nga kitegeeza olina okufuna companionship. Ebimu ku bigenda okuleetera stress ey'amaanyi kubeera nti toyina bantu, people you can count on, okutandikira ddala ku family. Era kibi nnyo omuntu alowooza nti ojja kuyita mu bulamu and you just get away with it. Nti obuyitemu bw'otyo nga toyina relationships osobola kurelayingako. Kola ku relationship yo ne mukyala wo, ne mwami wo, n'abaana wo, n'ab'ekika. Oluusi bye bituleetera ki? Depression. Tewaliwo kintu kireeta depression kisinga isolation. Omuntu okubeera nga ali awo ali isolated nga munda mu ye alowooza ali yekka. Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda nga tulina okubeera ki? Nga tulina okubeera social. Bwe kiba nga kisusse kwaba abantu, genda eri omuntu yenna professional. Obudde buweddeyo naye munzikize nakano nkayiseewo. Ennaku zino tulina ba counselors bangi, tulina ba coach bangi. Olw'ensonga nti omulembe gwe tulimu abantu abasinga bangi bali vulnerable. Naye mbasaba weegendereze counselor ki oba coach ki gw'ojjako advice. Both in person, even online. Tugoberera abantu abali online. Yakabeera mu bufumbo bwa mirundi 5, ayingira bw'avaayo, najja nakuwa advice ng'otwala. Mulwala tugamba faqidu shay la yu'tihi. Omuntu atalina kintu takigaba. Akuwa advice soko otunuulire yaafaanagana atya. Muntegera bannange, ali qualified okubeera nti omuwa amatu. Olw'ensonga nti information gy'oyingiza mu bwongo bwo obanga asiga mu nnimiro. Bw'osiga muwogo ogenda kufuna muwogo, bw'osiga ebimuli ogenda kufuna bimuli, bw'osiga kyosiga kyonna kyosiga kyokungula. Ntegereka bulungi bannange, waliwo ogenda okwesanga ng'ogenda kufuna bimererezi na ssere. Twegendereze nnyo abantu abatu advisinga. Baana balezi ne baana bawala babeera ku TikTok, nze kwogera ku relationship, ajja kwogera ku bintu obigoberere. Wallahi oyite mu bulamu bw'otalabangako, kole mistake, tunuulira muntu kyaku advisinga. Is that person an authority okubeera nti aku advisinga? Ekisembayo nti ne ba therapist ne ba counselors abasinga okujjako abatono boogera bye boogera nga babyogera from a secular perspective. Basoma bintu bya secular. Modern psychology, alhamdulillah mu gwansaaside n'ensomasomako kyensomyeko. Modern psychology obuzibu bw'alina addressinga nnyo ebintu ebikwatagana n'obwongo. Wabula yeerabira ekintu kimu, the soul. Yeerabira emyoyo gyaffe. Ng'ekyo obusiraamu bwe bugenda okikuwa. Weebuuza ekibuuzo before nga bakansela bana bali profession tebannaba kujja. Abantu baalinga help bagijjawa. Muntegera bannange, babeeranga n'abantu abalina experience, abantu nga the authorities mu kintu kye boogerako ne bagenda ne bafuna ki? Advice. Kati bwe njogera ku advice eri professional, sigezaako kutegeeza muntu just agenze n'asoma academically. Omuntu asobola okubeera nga she's an academic oba he's an academic, nga counselor nga therapist, nga tali qualified at all. Kubaako kyakola ki? Kyakugamba weegendereze. Era bakansela tubakubira omulanga okubeera nti basoma eddiini y'Obusiraamu, bategeere biki Allah subhanahu wa ta'ala byayogera. Olw'ensonga nti Allah subhanahu wa ta'ala ye yatonda, ye nannyini nsi, yasinga okututegeera. Ennyingo gye tuddeko nga nkulu nnyo bannange,
buli bw'obeeranga oli from a place of privilege nga Allah subhanahu wa ta'ala akyalina ebintu byatannaba kugezesa nabyo, weeteekengako mu ngatto z'abanno. Waliwo olunaku lumu nali ngenda ku Voice of Africa nendaba omukyala, bwali budde bwa kiro nga zigenda mu ssaawa 3, omukyala ng'ayambadde akakaaya naye ng'omukyala akyatembeya grapes n'emicungwa, ssaawa 3 za kiro. Waliwo abakyala be tuyitako ku makubo ng'ayina obwenvu nga 3 buna butadde awo maaso, ng'akaddiye ng'alina mu kusumagira. Muntegeera bannange? Olaba otya ng'okutteyo omutwalo n'ojja n'ogumukwasa n'omugamba Hajati dewa waka, omutwalo n'ogumuwa n'amenvu n'ogamulekera n'agenda. Naye ate oluusi Mungu bw'atusitula, ate ebiseera ebimu abantu beeyongera kunyigiriza abantu. Waliwo ekirwadde tetwakyogeddeko mu ntandikwa, ekirwadde kye bayita kibru, okwekuza. Ti Allah subhanahu wa ta'ala bw'amala okugulirawo omuntu, amuwadde position, Allah amuwadde sente, Allah amusitudde mu ssula yonna, ate omuntu amera amampati n'amera amalala. Wabula Allah subhanahu wa ta'ala tunyumiza ekyafaayo ky'omusajja ayitibwa Qarun, yali ku mulembe gwa Musa alayhi salatu wassalam. Nga nkiyita mu bumpimpi, Allah subhanahu wa ta'ala tunyumiza idh qala lahu qawmuhu la tafrah. Abantu ba Qaruna baamugamba nti yes, Mungu akuwadde obugagga, oli musajja w'amaanyi, oli well connected, okuba essimu emu, okitegeera ekintu ekyo. La tafrah, tobeera na malala, tokkakkanya bantu, tobeera muntu akkakkanya banno, toyisa mu banno maaso, bakutoolera salaamu toddamu, okitegeera ekintu ekyo. Boogera nawo sirika busirisi. La tafrah, inna Allaha la yuhibbu al-farihin. Allah subhanahu wa ta'ala tayagala abantu b'amalala. Nebanga Qaruna, wabitaghi fima ataka Allahu dara al-akhirah. Mwebyo Allah byakuwadde, mu office Allah gyakuwadde, ginoonye mu akhira. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, naye teweerabira omugabo gwo mu duniya, naye ng'osoose kunoonya ki? Akhira. Ne batukakagamo nga kakulu, buli muntu yenna alina office, buli alina business, buli alina akalimu, oba olowooza oli mugagga oba toli mugagga. Allah atugamba atya? Nti wa ahsin, longoosa kama ahsana Allahu ilaik, nga Allah bw'alongoosezza gy'oli. Wala tabghi al-fasada fi al-ard, toyonoona mu nsi, tobeera muntu atafugika, tobeera muntu atabeereka naye olw'ebyo Allah byakuwadde. Ekigambo wa ahsin, longoosa kama ahsana Allahu ilaik, kitegeeza ki? Allah bw'abanga akuwaddemu, lwaki owa booda omunyigiriza? Ova wano ogenda kwodi Kampala n'omugamba nina 2, olina mumeka? 2, naye nga sente Allah azikuwadde. Lwaki abazimbye ewaka obanyigiriza? Gwe omukyala mpuliriza, lwaki omukozi buli kyayasa kyonna oba anything that goes wrong in the house, Mungu yakuwa sente, buli kyayasa okisala ku musaala gwe, gunaabeera nga nno musaala nga gwa 6,000. Ennyumba osula mu matiribo n'osula mu mansion, ahsin kama ahsana Allahu ilaik. Abakozi mubeere nga mulongoosa gye bali nga Allah bw'alongooseza gye muli. Allah akuwadde ekifo, Allah akuwadde office, oyina ministry gy'okolamu, ahsin kama ahsana Allahu ilaik, longoosa nga Allah bw'alongooseza gy'oli. Omusiraamu yannyumiza, yali agenda okusoma ku university emu ebweru w'eggwanga, nga mu bimwetaagisa temuliimu bbaluwa ya P7. Wallahi n'asanga omukyala n'amulaga nti ngenda kukulaga amaanyi. Yangamba ebiseera byayogeramu byadda, nga bwe yajja omukyala for some reason n'ayagala okumulaga amaanyi, n'amugamba nti okukolera ku bino by'oyagala, genda onetere ebbaluwa ya P7. Omusiraamu n'angamba nti yagezaako okumunnyonnyola nti bannange ebbaluwa yange ya P7 ebbanga lyemmaze nga sigikebera nako, sigimanyi, naye ng'ali ku deadline, nga bw'omanyi abaana asabye ne bamuwa nga waliwo ebirina okubeera nti birina okusooka okukolebwako. N'amugamba nkugambye njagala ebbaluwa ya P7 enkya ku makya. N'amunnyonnyola bannange, nze banzaala kayunga eri wansi, ekitimbwa, bamanyi ekitimbwa. Omusiraamu n'aŋŋamba nga munnyonnyola naye nga tabitegeera, naye nga ne ku bintu ebyetaagisa ebbaluwa ya P7 teriiko. Wallahi n'amugamba genda. N'agenda.
Siramu nangamba ne yeyawo transport n'agenda yakomawo kiro ky'olwo olunaku lwennyini yajjira ku watermelon waggulu. Naye gwe akimukoze n'omu office tomanyi kyagenda kuyitamu eri. Yajjira ku watermelon waggulu nga yasasudde ate nga bamusasuza ssente nnyingi. Najja ku makya ssaawa ze baamugambye ssaawa emu n'ekitundu ng'awejja alese ebbaluwa ya P7 ngeri totally irrelevant. Mulowooza oyo yekka yaliyo oyo omukyala gwe yannyumiza. Wallahi abantu bangi Mungu atuwa ofiisi n'olaga abantu amaanyi mu bintu ebitaliimu. Oyagala mulaga nti gwali muki? Gwali mu control. Ahsin, longoosa kama ahsana Allahu ilaik. Nga Allah bw'alongooseza gy'oli. Toyonoona bulamu bw'abantu. Ayinza okubeera nga opportunity yokka gy'ayina oba okutransforminga family yaabwe. Nga maybe bwana losing out on that opportunity tajja kugenda kusoma. Naye gwe n'omukaluubiriza. Ate sigezaako gamba kubeera nti muva ku mateeka. Wabeerawo amateeka ng'omuntu alina etteeka lyamenye. Ekyo kitegeerekeka. Naye n'enjogera nayo gy'oyogera naye emataringa. Allah akuwadde office weeyise bulungi. Nze nagendako mu office emu yali ya mukyala n'enkola ensobi n'enjogera Oluganda. N'enkola ensobi n'enkola ki? N'enjogera Oluganda. Omukazi n'antawukira. Naye ng'ekituufu mwetaaga. Alina by'alina okuyisaawo. Nange asooka otulekaawo. Edda mbiri ebiseera ntukyeyiyo ogatta obuwaya wano ne wali. Oshege ani gw'oyisaamu amaaso. Simanyi oba kyatandika ddi okubeera nti okwogera ennimi ennansi nga ne gw'oyogera naye mu nnansi oba kyatandika ddi okubeera nti kiswaza. Oba mawanga ameka agakulaakulanye nga tuyingiddeko eyo katono nga gakulaakulanye lwa nnimi ngwira nkyaganoonya gakyambuze. Nelson Mandela yayogera atya? Bw'oyogera n'omuntu in the first language mu lulimi lwe olusooka oba oyogera na mutima. Ebintu biba bigenda ddala ku mutima. Bw'oyogera n'omuntu mu lulimi olw'okubiri biba bigenda ku ki? Ku bwongo. Temunkwata bubinza omu kuba championinga English daawa wano. Wabula we kiba kyetaagisiriza. Olw'ensonga nti ffe our aim kubeera nti daawa egendako n'ewasigadde. Uganda n'ebaako ekirala kyetwala eri amawanga amalala nga mulimu daawa. Tuyina aboononefu ba musician baani batwala byonna byebatutte mu mawanga agasigadde. Tuyina naffe okubeera ntutwala daawa. Wabula international language Luzungu. Naye omuntu azze mu office yo olw'ensonga nti tayogedde Luzungu n'okitwala ng'omuntu akukakkanyiza. Ahsin, longoosa. Era mu buufu bwe bumu longoosa eri omuntu ayita mu kaseera akazibu. Waliwo abantu abajja ng'ekimuleesera eti kubeera nti abadde apanikinga tamanyi na butya wamugambye nti tusinkane ku office of the president ng'obulamu bwe bwonna abadde tatuukangawo. N'apanikinga okuyita obuyisi wali ku basikaali. N'asusaamu eddakiika meka? 5. N'omugala n'agamba essaawa meka? Get out of my office. Naye nga paniki yokka gy'abaddeko tatuukangawo. Olusinga okweteeka mu ngatto z'abantu abalala. Tutegere n'abo abantu bayitamu ki kye bayitamu. Mulamanzaani muno waliwo abantu bangi bajja ku masaajidi okusibuluka. N'olaba abantu nga bagwa mu mmere. N'oba tunywa n'ogamba nti omusajja omukulu oba omukyalo ono kyekimugwisa mu mmere. Oba ne baleeta obuyambi n'obalaba nga bonna bagwa basika bakola ki? Ne weebuuza ekibuuzo ekyo. Nengenda kuwa challenge emu. Essaawa eno ne bamala batwala akasente k'oyina. Ne security eyo gy'oyina mu mutima nti oyinawo osula. Oyina omuntu gw'osobola okkubira naye security n'evaawo. N'ennyumba mw'osula n'evaawo. Mbolowooza osobola okweyisa kyekimu nga bwe weeyisa kati. Nga n'ekyokulya tokiina. Essubi ly'ekyemisana nga toliina. Nga buli mmere gy'osanga oba ku masigi oba wantu wonna ebeera final. Olowooza osobola okweyisa nga bwe weeyisa kati. Just Mungu akusitudde busituzi. Ahsin, kola ki? Longoosa. Nga kitegeeza mu buufu bw'omusomo gwe twogerako ogw'okubeera nti twogera ku bizibu abantu abayita mu kaseera akazibu tugezengako okubeera nti bategeera where they come from. Naam, nga tumaliriza omusomo gwa leero tulwanyise ebirwadde bino. Tulwanyise ebirwadde bino wammanga. Ekirwadde ekisooka hawa nafsi, okwagala kw'emitima. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ayogera ku bagenda okuyingira ejjana yagamba nti wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa. Omuntu yenna atya olunaku lw'anagenda mu maaso ga Allah we
ne yeeziizaako okwagala kw'omutima n'akulwanyisa. Ekyokubiri, mu hawa muyingira mu arrogance, okubeera nti omuntu alina amalala, bakujjukiza etteeka lya Allah. Muntegeera bannange? N'ogamba nze baseeka bantama, eddiini yange njetegeerera. Oba mu mbeera yonna ne batabeera baseeka, okubeera n'amalala, tugejjemu nekyo nakyo kirwadde. Ekirala, okubeera nga obulamu tubutambuliza ku shahawaati, bya bwagazi, baami bakyala, sente, gwakasente, buli awali akasente ng'onyigawo. Allah subhanahu wa ta'ala akuwadde ofiisi nnene, naye nga n'omutwalo okukola ki? Ogwagala. Okitegere ekyo? Bakuliise mbuntuntu obutonotono. Sigambye nti bintu ebinene babaliise, nedda. Kyentegeeza ng'omuntu ali very petty even in the tiniest thing. Mu situation ekyasinza okubeera nga eri very very minute, nga nawe ayagalirawo omuliise. Muntegeera bannange? Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala buli muntu yenna ayita mu kaseera akazibu, Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akamuggyirawo, era Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga amuwa ekisinga obulungi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga ateera omukisa mu bantu baffe, ateera omukisa mu mirimu gyaffe, ateera omukisa mu buli kintu kyonna kye tukola. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tugese n'ebyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.